ogamba otya Sandy Dominic ogamba otya ono ezultani agamba nti look for the world okitegeera webale nnyo mwenna mwenna abatugoberera ono Franka Mugisha gamba bali tuweereza Kisoro Joshua ogamba otya mwenna abagyekumiddeko mwebale nnyo mwada okubeera nga mugyekumiddeko Joseph agamba nti we have to win ono esek agamba nti fetulize president ono poliisi awo bimanyi omukulembeze abyale poliisi ebeerawo kyokka abawanvu nampi batandise okubeera nga bakuŋŋaana abawanvu n'abampi batandise okubeera nga bakuŋŋaana gwe soba nyabo ampuliriza naba nga tiyagasa batandise okubeera nga bamugjayo ebimundu bya tiyagasa naye nga batandise okubeera nga babijjayo naye bakati banaba kufuna order yakubeera nti no edispasinga abawagizi ba NUP bakuŋŋaanya okubeera nga balaba kandidate waabwe nga nominatingibwa saako n'okulindirira omukulembeze agenda okubeera nga ayaniriza omuntu ono oba omusajja oba candidate ono okubeera nga ava mu nomination okubeera nga amaze okubeera nga yefunira forms so security ekyali tight deployment uniforms zonna zonna zirabawo era nga womanyi president wabeera ensonga bweso zirasitambulira ddala naye nga bo abaana bali bagati tuseguka tulinda mukulembeze bagamba nti tuseguka tulinda mukulembeze Tednax ogamba otya Tednax abaana babagambye edda wali abaana bagambe bonna abali ku group yaffe ya WhatsApp bagambe nti Dr. Nzami atumbudde edda mwebale nnyo mwenna abatugoberera nakatuvivian agamba nti ogamba otya agamba imagine police ono Dalton agamba nti mugama ku president waffe ono kale sofa ensonga bwezityo bwe zikyali SGM agamba nti tuweereza naffe tumulinze mwebale nnyo mwenna mutambuze obubaka naye nga zo vibe bwezityo bwe zikyali vibe ekyali y'amaanyi nnyo Sebuliba ogamba otya ono Rajabu agamba nze Rajabu kiri nesenyedduse waliwo abasaba namba yange wano ey'essimu ipinekewaawo Okay, this is Shalom Television Uganda. Dr. Nzaya bulijjo nkweza ensinzira Kisoro live. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa yonna mu dakiika essaawa kyenda 15 agenda kubeera nga abawagizi bano abasalako entegeddeko nti ali kumpi wano wadde deployment ez'enjawulo police ekyagenda mu maaso n'okubeera nga eyongera ku basajja baayo oluvannyuma lw'okubeera nga bafunye amawulire nti omukulembeze essaawa yonna ali mu kitundu so negera nga oluguudo oluyingira waggulu eri lwandibanga baleka baze kubeera nga baluziba naye nga anyasiga ano ogamba otya mubanyi adda kubeera nga mugoberera amaanyi gakyali mangi nnyo Salima agamba nti kwendi nange Shalom TV wadde adda kubeera mugoberera Nansuka agamba nti alize negative comment asabule how to join WhatsApp group enamba njipininza waggulu tekisinga ku WhatsApp after the live nja kubeera nga mugatayo ono Sebuli bagamba blessings kuba otuyamba nnyo okumanya ebiri mu siyaso ne Don DJ Don so far ensonga bwezityo bwe zikyatambula ensonga bwezityo bwe zitambula ensonga bwezityo bwe zikyatambula bonna balinze mukulembeze abo bonna balinze mukulembeze gwe soba nyabo ampuliriza sowa gye batabbire Sauda Madada Sauda Madada ogamba otya abantu updating ku mbeera egenda maaso wano embeera egenda maaso kuli Kisoro emulation zigenda maaso nga bwe mulaba kaya tenze Kisoro ndyagadde ina vibe okusinga byonna betambulemu ebya west Kisoro ndalamu nawe godira boti ndalamu ndalamu ina vibe mujokuna tuuse ndaba vibe kutabere mukono kuliko muwanvu Kisoro kibesha tosuubira kuteekawo mbeera yonna yonna kulemesa mukulembeze kuva ku bantu bano tetunaba kulaba mbeera gye bayinza teeka era we batebabeera naye era batandika bati naye sofa tulinga abali tulinga
bagezaako okulaba nti bateekawo mbeera kubanga teyeetaagisa nomination za leero wenale mulwedde bamaze okunominati ng'agenze nowafa ali munda eyo ne sekretale jeno era agenda kuvaayo message okuva Jeno Sauda Madada. Sofa ono ani agamba nti zenjuki Olivia Kisyoncho ogamba otya obanyoda okubeera nga otugoberera esofa embeera bwetyo bwekyali embeera bwetyo bwekyali gwesobanya atugoberera ku mukutu guno tambuza video tambuza obubaka Grace ogamba otya no Richard ogamba otya Fredinax ogamba otya sofa embeera bwetyo bweri musajja abakulinyira ddala abantu bano musajja emotoka ajetedde ddala mu bantu musajja emotoka ajetedde ddala mu bantu ayagala kulinya abantu musajja emotoka abasajja bano embeera bwetyo bweri tambuza video tambuza obubaka tuli Kisoro baba tuli mu Kisoro baba tuli mu Kisoro baba ne Dr. Enzyme mu Uganda olina Dr. Enzyme wano mu Kisoro wakati nga candidate wa NUP agenda maaso n'okubeera nga anominatingibwa embeera bweti bweri mu Kisoro wa NRM wadde bamunominating embeera ntebaddeyo President Kyagulanyi abeerewo uno mulabe essanyu lingi nnyo candidate wa NRM wadde nga nominating embeera njolaba ntebaddeewo naye olwokuba amaze omunominatinga n'agenda kati embeera bweti bweri efuuse ya bunkenke ababa obululu bukadde bagenda wa kati twaze bulungi twatandise bupya bageze batumanyire balabe tukyali mu kulya one people one Uganda muli bakambwe amenyo Ismail Kutokana new generation President omulalo kujako Kyagulanyi president wange president wange gwe walonda tegenda mulondera ddala tuli baana betu ab'ensolo abalala batuyita abagwira ne Bobi twagala nnyo ne betubonaabona utukuba emiko kati atufuga ffe tumumanyire Kyagulanyi Robert gwe batugamba mbu yali akabi bakateekawa twalonda gwe tumanyire wamanya abebusuka gwe bamanyi n'abemasaka gwe bamanyi n'abelukunjiri n'abembalala gwe bamanyi kati ono yerayiza atya ne mukkiriza muntu waffe naye muntu waffe the new generation those old generation bad man say yaman abandi tuli baana b'ensolo Gaza Pango ni Forest Nyanza tebagenda muba obafulama twagala mu parliament tebagenda kale sofa embeera bwetyo bweri bwesowanyabo ampuliriza abaana bakambwemu abaana obusungu bungi bagamba mbusimanya mbu bayogedde ago tobiwulidde bagambye mbusimanya bo wamanyi Kyagulanyi bwe pulezidenti waabwe nange ne mbagamba bwe nali ebusoga baŋŋamba ekyo bamanyi Kyagulanyi era bwe nali embalala nabo baŋŋamba kyekimu nti bamanyi Kyagulanyi
bwe nali e Masaka naye Masaka bangamba kimuntu bamanyi Kyagulanyi kale kwegamba buli wamu embeera bamanyi kakati omusajja ono bannange asirike Grace ogamba otya ono agamba yewa kyebafula Luganda official deposit from Send Dimo Merinde government Diambe oh okay Dominic chakabi baba Onwamwita Jack I'm so happy Sebuliba Sophie ogamba otya live from Arua actually netwali Arua na Arua nabo batugamba kimba manyi Kyagulanyi tugamba buli muntu yena yena tugamba manyi kakati aha ono bamwita Bikola Edu agamba nti Uganda side time to say enough is enough tulino Kisoro mwe baboyi tuli Kisoro Ibrahim Semuso ogamba otya Kisozi Henry ogamba otya mani mwegendereze obugayi ono Sophia agamba Dr. Enzyme eno generation yala muko kituufu ne Julius Thomas agamba live okuva 10 nabe 10 tujja Ani Karim ogamba otya wadde kimanyi nti Nup Control ID Tour is loading Nup Control ID Tour is loading abasajja batandise okubeera nga basaasaana Okay, ensonga sofa bweso zikyatambula gwe soba nyabo ampuliza ku mukutu guno. This is Shalom Television Uganda. Dr. Enzyme mwaza kueleza subscribe to the channel. Tugerenga subscribe to the channel. Dr. Enzyme mwaza kueleza atenga umalo subscribe to the channel, turn on the notification bell. The notification bell such that you video live message bela okifunya dala bulungi nnyo. Ono ye Thomas agamba time is our president to come. We president acheza dakika ziwera 10. President acheza dakika ziwera 10. Ono Sauli agamba ali Dubai. Aaron Serwat agamba Uganda it's time to run a coach Kabinyo. Nenancha Yona gap people power our power. AJ Business Center agamba tell everyone. Nabala mwena abasharinga message eno kyemukola kyakabi. Nabala mwena abasharinga message atambuza obubaka kyemukola kyakabi. Yanga Mike ogamba otya abekyankwanzi ngamba mutya eno live is sponsored by Right Honorable Speaker Albert Charles Banga Wema Kinge Mayor to be ayala kudambegere bya Mayor Mlenya mabaddeo Right Honorable Speaker Albert Charles Banga Dr. Enzyme kadeta kako genda owereze eggwanga kyakabi nnyo Kajimu ogamba otya gamali for South Africa kyakabi nnyo Kirumira Jessa agamba thanks for serving us kyakabi nnyo John Kenga bagamba nti abana b'ekisolo kyakabi nnyo Sophie Bex agamba nti may God protect you all hourly ono Ibrahim Semuso agamba twewerere mu Kiza Geoffrey agamba nti thank you for the broadcasting namwe bali kubeerako ono Gisaka Bega high no members ono Ibrahim sifa ensonga bwese bwezikyatambula waneno tuli wano kuki tuli wano ku Yafes oba ku district office of the district election administrator nga era nominations zigenda maaso waggulu awo so tutegeddeko nti council David Grace Luwongoya gyali waggulu eyo ategeddeko nti president Robert Kyagulanyi Ssentamu ali kumpi nnyo wano agenda kubeera nga ayingira essa yonna ategeddeko Kennedy mulungi ogamba otya nakungu ogamba otya Kasamba Yasini ogamba otya mwena batugoberera kyemukola kyakabi kyemukola kyatendo mbaweza sinzira live wano mu Kisoro district ndi live wano mu Kisoro district mu Rose ogamba teri kuzikiza okay
abali okumpi musambesambyeko abali okumpi musambesambyeko oyinza okuba nga gwe toli kumpi obanga oli walawalako naye nakyaliwo obanga lya mu Kisoro osobola okukuba akasimu n'ogamba kyaliwo oyo muganda wa mama tata wa mutabani wo n'omugamba wategedde pulezidenti ow'ekkumi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda basalako essaawa yonna ali awo kumpi ate genda obeere ng'oba oli awo omwerabirako so nze wenda okubeera nga buli kimu kiba tusako nekigenda okubeera nga kitambula ono Aisha Namuga ogamba otya Samson agamba nti ali Dubai kyakabi nnyo Dennis ogamba otya abaana bafuti soldiers bali okubeera nga omulimu bakukwasaganya bulungi nnyo Heya Pitch agamba nti ali Kenya kyakabi Nsubuga ogamba nti Nansubuga ogamba otya Mbale agamba nti bwe masaji za munyingi nnyo nsobola okubeera nga nsomo zimalayo naye ngenda okubeera nga ngezagezaako Julius ogamba otya Henry ogamba otya agamba bali omulimu omulungi akantu wetu sima President Franklin tenakyo mukola kyakabi abasharinga message ebale nnyo Eye business agamba live okuva wali ekkata kyakabi nnyo Rose ogamba otya bakwera nga oli Jordan ogamba otya omwana ogusajja mbwegendereze sigadde nze kakuba ne kata kyakabi nnyo Dennis agamba Jinja bro kyakabi nnyo Dennis okuva Jinja Scovia gatuli wamu webale kubeerako Jengo akaluku Subuga Betty ono Democracy is needed Subuga Blessed Angela Shalom wale kutuweleza mwebale ennyumba etakwera nga mutugoberera erinnya Dr. Nzayi Munga bulijjo wendi tuli ku Shalom Television Uganda omukulembeze takyaweza dakika 10 ng'ali wano eno pulezidenti takyaweza dakika 10 ng'ali wano nawe oli muntu embeera ezitunyiga nabeeze zitunyiga oziba bubi nemerako natubo nabo baali bubi bwenjogerako ngonemerako naye nga kikyenyo Yaniya sikigani nawe ogenda n'obutaku bali bawala baliwa n'otoka n'obwabuzamu n'abakadde bali basobola okubanga bayimiridde mu bwakya bayina n'ebifaananyi bye agalamulake basi bamwagala ekaddiye abakadde batudde wano bamulinze bamulabeko banakisolo twakyuka basi ekaddiye owulira tukadda kade bakagala muvumenti kade batutegereko na bategere chawa keto Kisoro tulaba ngamazi twagala betuli basajja bageto alani abasajja bakambwe nnyo baba akugambe nti ab'Ekisoro twakowa tetwagala gasi ya bulolo base kaddiye mwagala ambuleera kati mwagala ambuleera genda jiunzika kanaba wewao gale kirido okwera nga ekima ku mukulembeze egaali ekkirido okwera nga bakitegedde nti omukulembeze ali awo kumpi Uvana okutegera nti omukulembeze ali awo kumpi bagivuze bulungi nnyo poliisi yeebuuza yi balazeewa bakitegedde nti omukulembeze ali awo kumpi bawese buwesi tewalina obwasigaddewo bakitegedde nti omukulembeze ali awo kumpi bawese buwesi bagamba nti owaayi katukibe ku mukulembeze waffe wow. ya
oluvannyuma okutegeera nti omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali awo kumpi bagambye nti katugivuge lengera poliisi yeebuuza yi kakati bano abasajja balazeewa poliisi yeebuuza nti kakati bano abasajja n'abakazi balazeewa kumbi bano bakimye ku mukulembeze bano bakimye ku mukulembeze bagenze kwanjira ku mukulembeze baagala okuyingiza ekibuga Kisoro nga mu vibe ey'amaanyi mu vibe ey'omutawaana enyenye ennyo nakatambula mpolampola nga ngendayo poliisi tebitegedde poliisi tenaba kubeera nga ebitegeera poliisi tenaba kubeera nga ebitegeera poliisi tenaba kubeera nga ebitegeera poliisi yeebuuza ye bano abaniga stole kibakuttewa poliisi yeebuuza bano abaniga stole kibakuttewa ate poliisi yeebuuza bano abaniga stole kibakuttewa ate tontona basigaddewo ddala nga tatise ogubaganya kensigalewo ndabe tontona basigaddewo nabange batandise okuwera nga bagobaganya waliwo bagamba ffe tugenda kuwera nga tuseguka waliwo bagamba ffe tugenda kuwera nga tuseguka katubeerewo akakati kamera waliwo pulezidenti ezimuliko kakati nze kansigale waneeno kubanga biseera bisinga kamera biziggwawo abantu bano bamanyi bakolako ebyambyone okitegeera bamanyi okubeera nga bakolako ebyambyone kakati kansuke nsigale waneeno tulabe ate abantu abasigadde wano bagenda kuwera nga babayisa batya gudo nafuna ebinengerayo mwebale nnyo mwenna abagiriko omumbejja ogamba otya omumbejja Nasuuna Juliet kansanga ogamba otya mwebale nnyo okuwera nga ogoberera omwami amanyikiddwa nga Honorable Isaac Tomusange mwebale nnyo okuwera nga kooli Right Honorable Speaker Lwa Charles Owemakinde mwebale nnyo okuwera nga kooli Lydia ogamba otya thanks so much baby Chakabi nnyo on Teddy Nuts n'abalala bangi nnyo sofa ensonga bwesi atambula waneeno mu Kisoro enkuba erabika ayaga kubeera nga oba oli awo pulezidenti agala kuyingira mu kibuga Kisoro n'akakuba ak'omukisa pulezidenti agala kuyingira mu kibuga Kisoro n'akakuba ak'omukisa kakati bano bayinza obutabatulugunya nnyo kale anaye kangende mpolampola waneeno pulezidenti waali kantambula ngenda mpolampola waneeno pulezidenti waali bano olutegedde nti omukulembeze alimanga wali bakirira ekikumi bano olutegedde nti omukulembeze alimanga wali bakiridde ekikumi boy webale nnyo mwenna abatukubira ku mukutu guno eno nengera Right Honorable nengera Honorable Zake Francis ow'Emityana netyalutumidde mwana kale ekituufu kiri nti kansigale mubasirikale banene sigenda bavaamu ekituufu pulezidenti alina kamera ezimuliko wabayo ebyambyone bineerukola iba tugenda kuba tubifuna naye abasirikale banze kuba abantu uno SG nengera SG uno omukulembeze uno nengede SG David Lubongoya nga afubutukayo uno SG David Lubongoya oluvannyuma lw'okubeera nga nomination ziwedde SG avuddeyo ne candidate we bano akakyala kano kanyirira kandidate yanyiridde n'akamala bukamazi gwe ono kandidate yanyiridde n'akamala bukamazi ono kandidate yanyiridde n'akamala bukamazi mama nyabo nengera omubaka Right Honorable Zake Francis omubaka omubaka w'Emityana yongere mu Kisoro vibe netana po Kisoro tumaze nominatinga bagenda kawulira akaliro oye mubaka negwe mama nyabo
Chala yanyiridde kamala poliisi egeza kuwera nga balemesa okuyingira. Poliisi eno mission ya poliisi yagala kuggala luguudo. Eno mission ya poliisi yagala kuggala luguudo. Katulabe mission ya poliisi eno wakazi ake Francis mission ya poliisi eno yakuggala luguudo. Mission ya polisi ya kuggala luguudo mbadde simanyi. Commander Alex, Commander David Lewis Lubogo yatangazza ku kitagenda w'ekibiina kya National Unity Platform ensonga maziri azikwasaganya. People power mulya mutya tuli bubi abafumbira akazinya aboneka emyezi 14 kizirebe lukaka yatana. Tambuza video tuli Kisoro baba. Songa sofa kweso westambula gwesoba nyabo ampuliza candidate wa National Unity Platform amaze okubeera nga anominatingibwa candidate wa National Unity Platform amaze okubeera nga anominatingibwa. Candidate wa National Unity Platform amaze okubeera nga anominatingibwa wakati mu mbeera ey'obukenke. Ugambye
yowa NRM amalize nominate nga bamugese nakwata gyayagala banukuwa baganye ensonga bwesi obuziri ne Dr. Enza ngono ku Shalom Television Uganda zenkuweereza atambuza wakati emukola kyatendo nnyo tuli Kisoro tuli mu Kisoro baaba tuli mu Kisoro baaba tuli mu Kisoro baaba olaba embeera tabiso omukulembeze n'abayingiramu olwa n'abayingiramu ate ng'eggaali yamukimye mwagirengedde eggaali ng'evaana ogenda okulonda omukulembeze His Excellency Robert bakusa abantu constitution yaabwe togikwata bwekubamu emusigala essuubi lyabwe ensonga bwesi obweziri David Lewis Luongoya at work David Lewis Luongoya no Secretary General at work everywhere, twagamba nti everywhere kyo twatutegeeza twagamba nti look everywhere this is what we are meaning lwotuuka Yaman, Kisoro atakimanyi weeri ku map ya Uganda. Nomination ewedde. Ewali akantu akasongovu. Kati wetuli nominations ziwedde tubaddeyo mu ndeeyo. Mukyala sana Tana Salim nominatinze bulungi era katulinze 12 days from now akalunajja kuba kato 2 days 12 days campaign zigenda kuba za nnaku 12 tugenda kuba tuli mu kalulu akatandikirawo tulina kujja kuwangula ekoze obulungi NRM balwanidde mu primary kati mu primary akalulu kaabwe kyangu okukolaki kwegabanyamu netwaffe atalina nyamusumbwa tulabyeko nga FDC Katonga esazeewo okuyingirira naffe FDC Katonga n'abalala bangi abagenda otwegattako ero nomination ogenda kukoma ate ne campaign zenyina zikola zitandika ku Mande campaign zitandika leero nomination esebo katuddawa tumaze nomination tuddawa ali waswa era kati ngenda kukola nga bwetyo embeera bwetyo bweri wano osigadde amanya erigenda ekimanya kyakabinyo nga bo bamaze mukisabedde ekintu ekyo abes maze oluva neno tugenda kubeera nga tugulawo office sirabeza president watuukira bwati agenda kubeera nga gula office ye egaali
agenda kubeera nga agulawo office. Agenda kubeera nga agulawo office. President agatuka abeere nga agulawo office atubeere nga tulaba ekiddako campaigns zibeere nga zitandise mu butongole. Nagamba ono sigenda vaawo president mulengera uli ali mulengera naye ono sigenda vaawo kamuntu kamulinda ntukeko waneeno asajja banziteko okuba abantu wano nga tewali alaba. Asajja banziteko okuba abantu wano nga tewali alaba ensonga lwaki sigenda vaawo. Asajja banza okutandika okupemula abantu wano nga tewali alaba. Ekibuga kyonna kisalinyaladde kyolakita the whole town is paralyzed. Ekibuga kyonna kisalinyaladde kyolakita nti ekibuga kyonna kyonna obusosoze nga buwedde enzinga ewedde nga papa nga kiwedde gandempya tiyagasi naga wano sivaawo banasajja bayinza okutemula abantu nga no one is watching. Eggali evaali manga baaba eggali evaali manga erisolide eggali evaali manga erisolide baaba Mulo John Lorin ogamba otya Sonko ogamba otya Liva ogamba otya gwe president eggali gyaleese eri very solid. Gali omukulembeze gyaleese eri ogirengera ogirengera eggaali eva emmanga wali alaba ekiri eno ate ani agoba abantu kyabadde linyagulu balaba laba essanyu ggwe laba eggaali ggwe laba eggaali ggwe eva waggulu wali baaba laba eggaali eva amanga awo laba eggaali eva amanga awo baaba laba eggaali eva amanga awo okuyingira Kisoro baleese mukulembeze baaba baleese mukulembeze baaba laba essanyu laba ekiri eno laba ekiri enjalaga laba ekiri gyava gwe tambuza vidiyo ya asose n'ava ayingizamu candidate gwe ayingizamu candidate laba essanyu wuli akalulu laba gyalaga akyankalanyiza ayingire n'obukubakuba nga butonya laba n'essanyu libatira mu bipande laba n'essanyu libatira mu bipande oye mukulembeze Robert Chagulanyi Ssentamu is in the laba omukulembeze gwe laba essanyu
Kisoro, this is Kisoro Baba, this is Kisoro Baba, this is Kisoro Baba. This is Kisoro Baboy. Baboy, this is Kisoro. The happiness of seeing the president Robert Kyagulanyi Ssentamu. The happiness of seeing the president. The happiness of seeing the president Robert Kyagulanyi Ssentamu. The happiness of seeing the president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wow, 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 wow. The happiness of watching the president Robert. Yes, right. Beautiful nation with a great experience and oppression. Bear the indignity of being the skunk of the world. Omuntu yenna nga tagala Kyagulanyi yabeera mulogo. Omuntu yenna nga tagala Kyagulanyi yabeera mulogo ono Kisoro. Kyagulanyi obeera mulogo. Yagenda mu maaso eri. Omuntu yenna nga twagala Kyagulanyi obeera mulogo. Omuntu yenna nga twagala Kyagulanyi obeera mulogo. Kyagulanyi obeera mulogo. Omuntu yenna nga twagala Kyagulanyi obeera mulogo. Eyo omuntu yenna nga twagala Kyagulanyi.
baba Kyagulanyi Ssentamu obeera mulogo baba ogine Dr. Enzyme wano ku Shalom Television Uganda. President aza kubeera nga gulawo yafeesi. President aza kubeera nga gulawo yafeesi. Kankulageze ekiri mu katale. Kankulageze ekiri mu katale. President aza kubeera nga agulawo yafeesi. Ekiri mu katale agendeze bali nkwekavyako bulungi nnyo nafuna wenzira nkwekavyu ako bulungi nnyo ako mu katale. Abamu tebakkiriza bagamba nti mutulimba. Abamu tebakkiriza bagamba nti mutulimba. Egyo emisinde gy'olaba badduka. Egyo emisinde gy'olaba badduka. Badduka kulaba mukulembeze. Egyo emisinde gy'olaba badduka. Badduka kulaba mukulembeze. Akatale tekakalaba naye. Egyo emisinde gy'olaba badduke. Egyo emisinde gy'olaba badduka. Badduka kulaba mukulembeze. Egyo emisinde gy'olaba bapalyampya egyo tuli mu Kisoro. Egyo emisinde gy'olaba bapalyampya badduka kulaba mukulembeze. Egyo emisinde gy'olaba badduka gityo egyo alanyina wano waggulu. Egyo emisinde gyo omusajja akyakalanyiza akatale k'abaana. Emisinde abasajja baddusa ku mirimu, abasajja n'abakazi baddusa ku mirimu. Egyo emisinde gy'olaba badduka kulaba ku mukulembeze. Abamu bakwatiridde ku gundi, abamu bakwatiridde ekikomera ky'akatale tebagenda kisuula. Ekikomera ky'akatale ate bagenda kisuula. Abamu babuuse ekikomera. Ekikomera ky'akatale ate bagenda kisuula. Balengera ekikomera bagenda kisuula. Bagamba kulaba mukulembeze. Oli akibuuse. Oli akibuuse. Baabo. Baabo. Bobi aleese ebizibu wano. Bobi aleese ebizibu wano. Bobi aleese ebizibu wano. Balengera ne babuuka ebikomera. Naba ne babuuka ebikomera. Kyagulanyi aleese ebizibu wano. Laba jambo mu katale. Abajambo mu katale buli omu asibula ku pulezidenti. Buli omu avudde ku byakola n'asibula pulezidenti. Buli omu avudde ku byakola n'akubira pulezidenti Kajjambo. This is so wonderful. 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 Labona wakicyanca. Laba. Essanyu yakola ku mukulembeze. Uli omukulembeze uli anamulengedde. Ani amulengedde? Labona essanyu lyawulira. Labona essanyu lyawulira. Awo nana essanyu lyakulengera ku mukulembeze. Awo nana essanyu lyakulengera ku mukulembeze. Bambi labona omukyala. Laba oyo omukyala. Laba oyo omukyala. Anti alengedde Bobi ng'ayitawo. Anti alengedde Bobi ng'ayitawo. Wow. Laba ekiri wano. Enkuba yagatukola ki eno? Enkuba esooka etuweemu. Enkuba esooka etuweemu dakiika nga 3 zokka. Enkuba esooka etuweemu dakiika nga 3 zokka. Enkuba esooka etuweemu like 30 minutes. Ono Kisoro baba. Ono Kisoro baba. Our power. Our power. Our.
enkuba ekuse enkuba mwenna batukolera kyemukola kyakabi oyine Dr. Enzyme ku Shalom Television Uganda. Nakate Vivian ogamba otya? Power. Onye Dr. Enzyme on ku Shalom Television Uganda. Bobi Wine ali mu Kisoro. Bobi Wine ali mu Kisoro baba. 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 Bobi Wine ali mu Kisoro City. Bobi Wine ali mu kibuga Kisoro. Kambuza video sharing obubaka. This is so wonderful. This is so wonderful. This is so wonderful. This is so wonderful. Wonderful. This is so wonderful. The revolutionary train. The revolutionary train. The revolutionary train. That is what they call the revolutionary train. That is what they call the revolutionary train. That is what they call the revolutionary train. The revolutionary train. Atenga esana ajamu nukukantra wagituwa. Abe mitiana mumulindirire. Yatana tuka mumulindirire. Abe chitezi abe mubende chotera. Tana kwela nga batukako mumulindirire. Nambe ebitulu nanje tana kwela nga batuka. Butambala. Liwantu wadana tana kwela nga batuka. Omukulembeze ajja. Abe wakiso. Abe ntebe. Omukulembeze esana na abasalako. This is what we call the revolutionary train. The revolutionary train. Omukulembeze w'abantu, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is in Kisoro City. Is in Kisoro City, Baba. It's a municipal, eh? Okay. Is in Kisoro municipality. This is Kisoro municipality. Tambuza video sharing obubaka. Dr. Enzyme Ngwabwijo. Omukulu gwa Shalom Television Uganda. Na abatukola kyemukola kyakabi. Abantu beno bakkiriza ne bagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze waffe. Bwesaba nyabo ampuliriza. Oyagala wakana oba. Akati tuli Kisoro municipal. Tuli municipality ye Kisoro. Twatambulidde essaawa 10 okuva mu kibuga Kampala. Twavuze essaawa 12 10 hour drive from Kampala City. Ndowooza osogerageranya obuwanvu bw'ekitundu gye tuli. Osogerageranya obuwanvu bw'ekitundu gye tuli. Nkugambye twavugidde 10 hours. That is 484 kilometers. All along from Kampala to Kisoro municipal. Mwebale nnyo mwenna abatugoberera. Temukola kyakabi, temukola kya ttendo. Abashayalinga obubaka bwe mukyasinze. Akadodi ko kawamba. Buli wamu baagala akadodi. Bobi mwebale nnyo Mbale. Mwebale kuwa omudigidde okukyasira okwera ogwakabi. Okusobola okwera nga tutambuliza omukulembeze waffe. Kange kakwera nga nninnya wali waggulu. Ate
nsobola okubeera nga nkulusaako ekifaananyi ky'omukulembeze nga bw'ali. Enkuba ebadde ya kisa erabika etuwadde eddakiika ziizo. Olina Dr. Enzyme, enkuba yo erabika ebadde ya kisa. Offices basoba nyabo ampuliriza z'okubeera nga agulawo offices abantu bakwatidde ebule n'ebweya. Kisoro mwebale baba, abaana b'Ekisoro mwebale. Nkugambye twavuze essaawa 10 namba 10-hour drive, twavuze essaawa 12, twavuze essaawa Bobi, Olida ku Shalom Television Uganda, Dr. Enzyme muze kueleza sharing a video.
olwaleero ebadde nomination day era nga kwatira NUP manvuuli kalulu kano era nga ennaku 12 zokka okubeera nga tobodya naye nga mugamba mutya mwonna batukolera ku mutuno kyemukola kyakabi tuvuze essaawa 10 namba okubeera nga tutuuka mu kitundu kino mingi tutambula najo era nga jjaffe ja struggle wegirinyuka abakusako amawulire ago genyini agakwata ku nkyukakyuka ladies and gentlemen youtube channels weziri ez'amaanyi ate abakusako ekifaananyi ekyo kyennyini ddala tiimu y'amawulire eya president batambula naye ewabeera waliwo ecruise card yamugamba okubulokinga nagibulokinze dda ecruise pusi cruise gibulokinze What message is it? One word. President ali kugulawo office the national platform wano mu bitundu ebyekisolo ali kugulawo office the national platform omukyala salimu agenda okuwera watula agenda okukaliriza emirimu gye omunezi amaze dda omubulokinga oyo gwe muŋŋamba namaze dda mugamba mutya Marvin omulwadde wa mutwe Iskabi ogamba otya Collins ogamba otya Rashidi ogamba otya Lydia Emi Johnny Rita Barbara Subuga Betty Rosie bagenda tambula beera Nasali President ayingidde munda ali mu kusaninga mu kitabo kya office. President ayingidde munda ali mu kusayininga kitabo. Ate nange banatira okuyimbuza.
kuba negenda tukuba mwana abafumbira bacu mwakoze cyane amazina baragitana Sibomana Raban abandi National Unity Platform Chairperson muri Kisoro enkuba yeyongedde enkuba eduse enkuba ebakuba tebagiwulira enkuba ebakuba naye tebagiwulira enkuba ebakuba naye tebagiwulira enkuba ebakuba naye tebagiwulira baaba enkuba ebakuba naye tebagiwulira nanezerewe cyane kuba Askamu wasa baba askamu baba musemeleno people power our power yongeza microphone people power our power NUP everywhere abantu ba Kisoro mumeze mute mumeze neza Imana ishimwe thank you abantu ba Kisoro murakoze neza mwebale nyome baliendala kutwaniriza oluganda mulumanyi kakati mfite message yanyu okuruga wa Bobi yampa message yanyu yangira ngu mbavuge ngo arabakunda cyane mwebalire ddala abantu ba Kisoro bino si byakunyumirwa bino bya ddala abasinga obungi wano muli bavubuka bato abali ku kiraha muli emnyeto konka amagara ganyu agomisho tigaroho. Your future is not there because it is being stolen by those old people. This is the time for younger people like you, like Tana here. Katinzenzize ebero sigenda kogera bingi olero sirunakulanga nakula Tana nzize kubasaba bakyali bange abaana bageto mwena abaana b'Ekisoro abafumbira n'abafumbira kazi banange mulonde Tana temunalonda Tana mujja kuba mufunye Bobi Wine omupya atenga muto atenga ayina obwenje atenga mwiza cyane. So ladies and gentlemen, on behalf of the National Unity Platform, on behalf of the young people of Uganda, I present to you our sister Tana to speak to you. Tana Vuganavan. People power, our power. Nikuwashima na wakoze cyane. Amazina ni Sultana Salim uwazika Tana mukankwaya kabanje hano nyabona ndi kubasaba ngo Kisoro duhindureho nyabona twenda kubashiri dushaka ngo tubatsindikire message ngo ba Kisoro twararushe kutubesha twararushe imihanda mu ruguru imihanda ko zimeze twararushe nyabona mumbugera mu box mu basindikire
muhindure message iri kwera Kisoro ngo twahinduyeho kandi byose byashoboka muhaye Tana Salim akaruru nyabona mu ntore maze babwire yuko Kisoro twarakaye Kisoro twanze ibyabyo mwarabye ko byabaye ibintu byane byo kwiba imihanda zacu batubeshe twarize roads urukura imihanda zacu ko zimeze zarapfuye turukubonabona kandi kuraki tuvuga ngo 100% kandi turukwibonabonera district zindi zifite opposition nizo bapfagaho ariko tweba katujoga kuki mwemera ngo batujoge duhindureho Kisoro icyo gihe cyo kubereka ngo twahinduyeho kandi dushaka kubasaba muzi byo batubeshe byose murabizi bya institute John Karake abana bacu batashaka kwiga mugani ma district bigiraga hano amarwariro mu Rwanda hajagara abagore bari kwibonabonera nyabona koko Ministry of Agriculture yaruferinze ntali bintu ta fertilizers bahaga abahinzi bacu murabizi byo turi kunyuramo murabizi so kubera iki mutabereka kano karuka misi 14 tukabereka yuko Kisoro twahinduyeho twarakaye nakoze cyane nyabone misi 14 duhindureho twerekane yuko Kisoro twarakaye twahinduye tujye gutuma uyu mwana muto ushoboye kutuvugira atari kuje mu parliament kuja kuryamaye kandi ni kubamenyesha yuko mukataye umenye yuko Kisoro yaje ku map baramenya Kisoro yuko iriho buri gihe baratwibagirwaga so nyabona mukureyo muze n'amani bose dutore duhindure uko Kisoro district mwakoze cyane People power, our power, people power, our power. Abantu ba Kisoro nabasaba ebirindi mbivugo mu kiganda murakizi cyane basi kati kanjogeremo rugande bisembayo banange nze just kubabusa ebintu bya Kisoro musobolo kubikola ne mubimala abantu abavubuka abasinga mu Uganda bagenze basindika message musindike message banange zebembano ngenda kudayo Kampala naye njagala mwena mumanye nti gwe oli Kyagulanyi n'oyo Kyagulanyi n'oyo Kyagulanyi n'ono Kyagulanyi n'ono Kyagulanyi n'oli Kyagulanyi bano abantu batya kubanga tebagala kana oba abantu abavuganya government eno bafune time okubabulira amazima mukulewa amaso batuwadde ennaku 8 zokka okola campaign ngenda kukomawo wano naye nga sinabakomawo njagala kubasaba buli omu afuke campaign manager wa Tana wano mugende mujuza abantu nju kunju door to door campaign abantu mbagambe nti tusindika Tana mu parliament so that the voice of Kisoro can be heard. Njagala babulira Museveni tabagala ye ali kubya family ye yokka netwagala Uganda nga everybody is equal, everybody is going forward. Abantu be Kisoro muri balimi ne mumanyi kye bakola amata bagatwalaga family ya Museveni, mumanyi kye bakola gold bamutwala wa family ya Museveni, mumanyi kye bakola cotton mu Eastern Uganda bamutwala kati wa family ya Museveni, mumanyi kye bakola vanilla bamutwala kakati wa family ya Museveni ne bakyalibe, mumanyi kye bakola ebikajo ebusoga kati mumanyi kye bakola omwanyi. You are the answer, you can do it. People power, our power, people power, our power. Ndabasaba
bantu ba Kisoro musupporting Tana every day ngenda kukoma wano in 5 days njagala sange Kisoro yonanga ya red Kisoro nange gamba bulijjo muyimba Bobi kati njagala muyimbe bemuti tana people power ani aina umbrella wano bwe muba mugenze okulonda ngenda kukomawo nyongere mbibagambe ne buli omu mugambe bwatuuka ku ballot paper nalaba akawaya kalungi nga kalina ne umbrella akole ki murakoze cyane kati mujja nakuzikiriza ngenda gena mpola bani abagenda okumperekerako muraza kunshendekeza akapela bamba ngodamu tana bamba gode bamba Kisoro gambe bamba murakoze cyane rujivuge wiko Kisoro, this is Kisoro. What are you talking about? Tuli mu Kisoro baba. Kisoro municipality. President Kajambo omuntu akula President Kajambo baba. Wow. Nasuna maji ya konyo ya kutamujira ya konyo kwa kupita ya konyo kama leo ya konyo mkanda wangu unasi franka ya konyo nenga mugamba mutya Okay, ngoja mngae bloki na mazidi bloki na gasia. Bala. National Speaker bachalisibwanga. We machinde bali kuberanga kuberera bali kusupport nga tuweleza bana Uganda wange amanyikidwanga Honorable Isaac Musange awo kyokola kyakabe wemitiana
Isaac Musange mukubataddeko nangamba Dr. Zain genda owuliriza abantu President agenda kubeera nga agenda mu bitundu ebyekisolo genda owuliriza abantu akabi nnyo Right Honorable Isaac Musange wamu ne Right Honorable Speaker bakyalisitwanga owenakide webale nnyo Mumbejja Nasuuna kyokola kyakabi Mumbejja Nasuuna mu bitundu by'Ekansanga Mumbejja Nasuuna Juliet Mumbejja Nasuuna Juliet Mumbejja Nasuuna Mumbejja Nasuuna Juliet Mumbejja Nasuuna Juliet abali ku motoka twabekengereza mu rugamba tokawo mu bisinge abali emotoka twabesengereza mu ruge amotoka abali emotoka ya bidonge abali emotoka tuli live mu Kisoro baba mwebale nnyo weddemona abatugoberera tuli ku booda ya Rwanda na Uganda tugambye bavuze essaawa 10 namba bagamba ti abashalo mu television neka yakachala kanyirira gambe nakabanye ebikiwamanga byekanamba binemeddewo kanywa mubisi gwa njuki tekanywa sukaali kanaba muziko gwatakukunaba bebiduni abeera ali ku mabbali menye kideke kiri Honorable Zake Francis Dalo kwa gorita ogamba mujja abasajja gye bali enesisolo bayitirivu abayimirise abalimi obumonde abalimi abasajja beno omulaba oli ku Shalom Television Uganda Dr. Enzai bulijjo mbeerawo nga nkuweereza mwena abatugoberera Shalom Television Uganda ndalalamu muganda wange okusobola okulaba kino ekiri kino erimafudakize nange aliwande transporta wande esolo sana kuwa woman MP sana kuwa woman MP obuna mbulooki zibula sinamulaba tutaka mentioninga linnya lyabwe era namulaba anja mu bulookinga laba enkambi ya NRM bamanyi abo laba enkambi ya NRM kambi ya NRM eweddewo abanne NRM badduseeyo gye babadde aba NRM bawaga bakaba president yasinga aba NRM bakaba Kyagulanyi yasinga baba aba NRM badduse bakaba Kyagulanyi yasinga baba abakubidde kajjamba bamudda bagamba gwasinga baba
badduseeyo bagabagana Kyagulanyi NRM edduseeyo bagabagana Kyagulanyi baba badduseeyo baba aba NRM badduseeyo bagabagana Kyagulanyi baba badduseeyo gwe Polisi bamaze okufuluma ba NRM. Polisi bamaze ba NRM okufuluma. Polisi bamaze ba NRM okufuluma baba. Kano katale akabeeramu This is wonderful. This is Kisoro. The Shalom Television Uganda. The Shalom Television Uganda. Dr. Ezra Muwedi. Ndi wano Kisoro. Mwe unekeseke. This is Kisoro. Munekasirika amannyo. Gamba nti wolololololo. Abakubisiza amasanyalaze
Bobi bakube. No, this is so wonderful. When I get the quality everything, see where we are heading. Bobi bakubira dala baba bakube baba. Baba. This is so wonderful. Mazima la besanyu omulokwe president kajambo nga inaina amanyo gali kungulu. Wow. Bakube Salongo abase. Salongo abase baba. Kibabe na shanga video ni Uganda potele bitavyo nabyo nepata kuso wizesen roba chabrani seta muso so you have to subscribe to the channel. Azima, abesanyu. Wali wano yogeza omuliro olabana abaite bakiriza bamala nabo ne bakiriza akati owaka kofiira otidde wakakwa
gwe nena bali kuimba baba nena bali kuimba baba ono Salogo Kyagulanyi abasse lwaki kale omukulu oli ku Shalom Television Uganda. Dr. Enzyme muwa bulijjo bino byenkola bino bina kukukamuze abapadde ku mirimu gya success cards mwebale nnyo aba inbox nebapa ku mirimu gya success cards mwebale nnyo kakasa wemna nkoledde ekisinga kakati mupadde ku mirimu gy'embaga mpa ku mirimu gya baby shower mpa ku mirimu gya birthday ebifaananyi ebyakabi ennyo ni photographer owakabi osabira muswago makuba bifaananyi so mpa ku mirimu egyakabi baba guno gwe bayita omulyeyo gw'abantu abagala okugata ku WhatsApp group ya Triumphant Television Uganda namba eri waggulu just inbox ogambe ndi Dr. Enzyme nga tayo ku WhatsApp group ya Shalom Television Uganda. Ayogera ebibajjazabe ensonga balikeeko yesimanyo babigongeremu kasipidikeeko yesimanyo babigongeremu manyireeko yesimanyo babigongeremu masima yankalanya ekibanda kigabo kikutukako masima olaba naye edisco eni ademu eduse yademu pakadedika voti tana etana tana tamade Asma laba gye tulaga eyo gye tugenda baba eyo gye tugenda eno gye tuva
bagamba camera not clear. The camera is not clear. The camera is not clear. Mwena tukola abazimbe bali wano mukunde akatayana kama inja kasebe ka elfu kama inja kasebe ekampala ka elfu kama inja kasebe ka abazimbe bali wano kapena nyo ka elfu kama inja kasebe bagamba batya abasholo mu televisioni bagambe tino lwandire transporter batomiddeko nnyo okusinziira wali ku transporter media era okusinziira wali ku Mapo Media TV atesekawo mbagala nnyo bagamba batya abasholo mu televisioni bagambe tino lwandire transporter batomiddeko nnyo okusinziira wali ku transporter media era okusinziira wali ku Mapo Media TV atesekawo mbagala nnyo mbagalira ddala
mulaba enye Dr. Enza wano ku Shalom Television Uganda enkuba ebadde twaddemu era tufulumye ekibuga esumuludde enkuba era tufulumye ekibuga kati esumuludde nayo enkuba yo Gula baba. Baba. The rain is. We go. Kale mbasibu de mwe. Ambrele liwa. Baba inakuwa. Ya? Kamera? Ha? Sasa kamera yao. Sasa kamera yao. Kwako. Mwedaba sigadde Dr. Enza mwedaba abali ku Mac Media mwedaba abali ku Shalom Television